Teno muhozi najja mu kalulu nga kamazima na bwenkanya nga agenda kuvuganya ne Kyagulanyi ku ky'omukulembeze w'eggwanga. Kyagulanyi takuba campaign, tava na waka, tava waka, kyalinga kyakola ekyamaanyi kugenda Kavule n'ayogerako ku Monday mu press conference pozi na ku TV baba mwise ku bigambo tebitta wali wa Annual Katamba. Tava waka. Mpuuga bwabanga yajeyo empapula okuvuganya Bobi Wine Kyagulanyi Center ku ky'obukulembeze bw'eggwanga. Bobi Wine ne mu ggwanga tabaamu. Bwamala okujja empapula neyewandiisa ng'agenda eweeru anoonya essuuti y'okulayiriramu nga Mpuuga yavuganyiza. Bonna abayinza okuba kuba akalulu nga tewali n'omu akutteyo ne mu bifo mwe balondera nga kalulu k'amazima na bwenkanya ne mu bifo bye balondera tebafunawo, ne bakyala baabwe tebabalonda, ne bamaama baabwe tebabalonda. Webale nnyo gwe munnaffe kubanga weekuumidde ku mukutu ogwa Kimbo wa Updates, era nga njagala nkwongere olwaleero okubanga nkutemera ebintu ebigenda mu maaso ku nsonga z'omusango ogwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga gwe yawaabira nate gwayagala okuwaabira President NUP n'obukulembeze bwonna. Naggambye emboozi zengenda okubanga nkuweereetera sizoni eno ziwe obudde oziwulirize kubanga mulimu ebintu bingi eby'amakulu era ebijjudde okunoonyereza okw'ekika ekyawaggulu. Omusango gwa Mpuuga ndabye nga kikulu nnyo tugwogereko, naye njagala mbategeeze mwenna abali mu struggle n'abalafu bano okulaba nga Uganda ebaamu emirembe. Abantu abalinga Mathias Mpuuga mu struggle babeeramu ate tebasoose kubeeramu amweno yokka. Nene gavumenti ezisenga zibaawo abantu abalinga abo bannattabula ba agenti oba ba agenti ba gavumenti ezibeera mu buyinza babangamu nga bwe kiri ne kaakati. Kakati Honorable Mathias Mpuuga juzi yavaayo n'agamba nti agenda kuwaaba era agenda kuwabira Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne Alan Ssewanya. N'agenda bawaabira musango ki? Kati mmwe abali eyo njagala mbabuuze agenda kuwaaba musango ki? Kubanga omusango gwandibadde nga awaaba atuyinza ogussa mu defamation. But defamation mu Uganda wano sirabangayo muntu yali awaabye ng'awaabye defamation oba oli awo n'agusinga, sirabayo nga baali basingisizza kusala bigambo. Sikirabanga. Ate ekintu kino njagala mukyetegereze bulungi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Gayo yali calculative mu bigambo bye, tugenda kubanga tubitunuulira byeyogera. Alan Ssewanya bwe yamuyitayo agende maaso okubanga ayogera bye baamugambanga mu kkomera. Ebigambo ebyo olwaleero nabadde ndaba nina akatambi ke badde ndaba akamunnamawulire mukwano gwange bwe twali mu struggle ey'amawulire nga tanaba kubanga ajoininga NUP officially. Jonan Gayo mumulaba nnyo abeera nnyo ne president wa NUP oyo twali naye mu mawulire era alinga emirimu agikola ku PAL. Aliko omukutu gwa TV gwe yabadde akyaziddwako n'ayogera ebigambo byennyini Alan bye yabadde ayogera nti ebyo baabituukako nga bagenze mu kkomera okukyalira ku Alan Ssewanyana ne Honorable Ssegirinya. Naye ebigambo bya Honorable Kyagulanyi byagamba bwoba bwe yayogera nga ajjayo Alan Ssewanyana agende maaso okuba nga akola ki? Alumiriza. Ebigambo ebyo bw'obeera nga oli munnamateeka oba obanga oyawula oba ogatta n'okwawula ojja kulaba nga tewali musango. Recently awo mu Parliament waliwo keesi yali between Honorable Zaake ne Honorable ali eyo bamuyita Kinyamatama. Ndowooza mbaka akiikira abantu b'Eraka eyo. Naye yejja mu Parliament ng'amuwaabira nti yali mu constituency n'amwogerako nti mu Parliament waliyo bano bannalumansi bekola gwa kwetunda bwetunzi kuba wa busente. Oyo mbaka n'agenda n'awaaba. Naye omusango gwamulema okuwangula kubanga baabuuza ekisooka gwe nalumansi nti nedda, weetunda mu Parliament nti nedda, then kitegeeza ali tayogera ku ggwe. Kati guno omusango Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu agamba
Alan omugenzi Seggirinya jangu kozi mwangamba biki omugenzi Seggirinya yangamba atya nga nsengo okubakyalira onfuna si Alan wangamba ki wabula omugenzi Seggirinya Bobi Wine musajja mugezi ekisoka is naturally intelligent agaseko ne political intelligence kati ali intelligent double ategeera okukakana singa abaganda balugera nti kisawo kyataliwo kijjula mayenja Honorable Seggirinya yandibadde n'omusango kubanga Honorable Kyagulanyi mu kwogera gamba Honorable Seggirinya onfuna kati ate ne Alan n'ono omwana Jonan bw'abadde ayogera story agambe nti batuka mukomera ne babayitira abasibe baabwe era Honorable Seggirinya yayogeranga nti banne muri eyo mutugezaako kulaba nti tuva naye omuntu atusiba yani ye Honorable Bwana Mathias Mpuuga ebigambo ebyo nsize ngambi tematema nabanyola ne stories naye kati leero nyongeddeko olwaliro ngenda kwongerako kubiri bye mbadde ngamba gamba mu shows eziwedde saagala kuddamu ebyo nabadde njogera leero kati ndeeta bwino omulala obwino omupya kooti guno omusango egenda gugoba okujjako nga tagenda kuwaaba nga ayagadde wagazi Justin nti ayogeddeko amawulire ga capturing galeme kuba nti amulega muziise Kyagulanyi n'ayogedde era n'ayogedde then yasirikira awo abeere nga kituufu omusango agulina naye naye yavaayo n'akolako statement because naye ayagala amawulire ga mu capturing atayagala kufiira mu firimu naye abantu abanaffe essaawa zino politically Mathias Mpuuga tomugjamu ne bw'ayogera nga asimba amannyo bw'ati ne bw'ayogera nga akinaguka nga bw'ayogera mulaba interviews baganda bange abo beetaaga kusomesebwa nze omuntu omutendeke nze omuntu yayigirizibwa kirabika okubanga abantu abo entegeera yaabwe si eri awo obitegera ebigambo alina engeri gy'ayogera nga ayogera abadalabadala eyo enjogera ey'okubadalabala ne wabadalabadala talina kyayinza kwenkana Honorable Kyagulanyi amusinga kuba nti aludde mu byobufuzi bya Uganda but Honorable Kyagulanyi is far from abasinga obungi kale nno bw'otunuulira kooti ejja kuyimirira ku ki agenda kuwaba nti Honorable Alan yayogedde bw'ati ne bw'ati bwe kiba nga kituufu because the fact nti Honorable Ssewanyana yayogera kazindaalo nti abantu abaali batusiba ye Honorable oyo watenga Honorable oyo aleese obujulizi watenga Honorable Alan kituufu obujulizi abulina gwe noyinza okwepalawuda n'ogamba Kyagulanyi yayogeza Alan bamuwaayiri Alan yali teyetegese waliwo n'abalaba empulira bagenda boogera simanyi Alan kaadi yemwogeza ebyo Alan bamukuta anaweya bamukuta offside biki naye watenga Alan obujulizi abulina nga kituufu Mpuuga yalinga abasiba ekyo sooka nakyo kirowoozeeko nga tunaba kulowooza bino byonna ebirala watyanga kituufu omusajja oyo yalinga abasiba kubanga babasiya yali abasiba bateebwa batya entebwa gye bateebwa yeeyo nga n'ekibiina ekibavunaanyizibwako tebategedde bannamateeka baabwe abaali babawoleza sibe baaliyo nga babata Honorable bwe yali mu kuziika Honorable Mpuuga n'ategeeza nti siba kubanze bano bandi bali tebava mu kkomera Honorable Bedi yali ku TV n'agamba nti enteeseganya za Mpuuga ze twabaddemu n'abalala ze zaabiddeko bano okubayimbula kati ogamba otya nti nno tebalina kyakakwate ku kyo omusango gwa Mpuuga tegulina base guli awo ate n'amateeka ga Uganda galinga nabbo bitakwata biwuka binene kale ogenda kwesanga nga bwe banaagutemaatema ne wanabanga awaliriza n'agenda mu kooti ekisooka agenda waabiraani yagambye kale yatugambyeko Bobi Wine ne Alan Ssewanyana omusango ki defamation bwebala defamation bwabanga Alan obujulizi abulina awanaakola atya ebijambiya tebibeera nko mu constituency ya Alan byali Masaka ewuwo Alan tabeerangako Masaka si wadde okusuubulirayo si wadde okukolayo ki wataba n'agenda okumaliza okwezuulazuula buli kimu nga okirimu Bwana Mpuuga so nno ebintu bino tubitunuulira n'amaaso ne tulowooza nti oba byakusaagira oba byakubalaata naye nga munnanga ate birimu amagezi awo nja okwebaliza Honorable Kyagulanyi nti abasajja bano yajja
ensi yayongera okutegeera abasajja bano ba agenti ba Mwami Museveni mu opposition. By the way, bana abasajja ba agenti ba Mwami Museveni mu opposition ate sigwe gusoose okubanga bajja bakola ebintu ebifaanaganako bwe biti. Ekisooka bo babeere wantu nga tebaagala bakulembera, bo bye baagala okubanga bakulembera. Oyo Mpuuga bwe yali yagira mu kisinde ekyo bakiyitanga tesimanyi bakiyitanga Ssuubi. Amangu ddala yeesoze ekibiina kya Democratic Party. DPA agibadde bagivulungudde n'akabinja ke amangu ago bagyesoze bavuddemu bagenze mu go forward ewa Mama Mbabazi. Ewa Mama Mbabazi batuuseyo nga nayo omuliro gwokya badduseyo kubanga baagala kuba bo bakulembeze. Badduseyo ayagala okukomawo mu Democratic Party. Nuupu wejjidde agyesoze bamuyambe bamadde obukulembeze ate obukulembeze abukoleddemu kubanga agenti wa gavumenti ayagala okuleeta ennono za gavumenti azingize mu kibiina ekirala. Waliwo yabadde ngamba nti temugamba n'ekibiina kya banne, temugamba n'ekibiina kya bano, ekibiina kiba kya bonna. Yes, ekibiina kiba kya bonna naye kibaako abaakitandika. Ne wonogamba mbu Nuupu is everywhere, nti Nuupu y'abantu bonna era eriko bakaasangwawo abaagitandika. Era baba bagitandika balina emisingi n'emiramwa, balina mission ne vision kwe baateekateeka ekibiina kyabwe oba ekibiina ekyo kwe baagala kitambulire. Ensonga njagala nayo mugitegeere ereme kuddaawo kuba kubyampawa mubeerawo nga mukaayana. Oba ntegeerekeka. Honorable Mpuuga n'akabinja ke bavudde ebbanga nga bajja bakolere gavumenti. Era ebimu ku ebyo biraga nti bazenga bakolera gavumenti nze nja kubibagirayooko ebimu. Mu Desemba w'omwaka gwa 2021 I mean 2020, yes, 2021 tugenda 2020 then 2021 tulonde ne Desemba 2020 akalulu campaign zaali zikwajja. Honorable Mpuuga, Honorable Kyagulanyi n'abalabo n'abali bagenze kuba campaign bali bagenze Kalangala. Bobi Wine ne ka timu gye yaliko yonna bagifirizinga ne bagikwata. Mpuuga ne timu ye yonna gyena terina omugwe bakwata. Lwaki yete bamukwata nga ali ku campaign trail. Ngina kusomeza 3 December 2020. Genda okebere. Mu mwaka gwa 2011 Honorable Mpuuga ne Honorable Ono Webisige ow'Oluzungu baavuganye Masaka Mweyo constituency. NRM teyasimbawo omuntu wadde atya wadde n'omu. Ate nga constituency zonna NRM yazisimbamu abantu. Naye Mpuuga n'Embidde tebabasimbako muntu. Ani akolera gavumenti. Era Mpuuga bw'amala oggwa akalulu, I mean gundi oyo Mbidde, President Museveni amukolera pulaani egenda mu IARA, agenda mu Parliament ya East Africa. Era Parliament ya East Africa akonodde ebisanja byebi paka we yakomyeyo kuno ku masa yaani ku masa ya gavumenti ya Mwami Museveni. Kubanga President Museveni yalonda abagenda mu IARA akiwakana agenda okola okunoonyerezaako. Ne Mawubu yabadde ayingira NRM gye bayita cooperation agreement baateesa nsindikira Siranda Secretary General mu IARA nange omupopa Minister ensi etambule. Era bwe batwe bakola ki bwe bakikola. Kati n'ono omwami bw'atyo bazenga atambuza ebyobufuzi by'ebbanga lyonna. Ebyobufuzi essaawa zino ne banaakola batabiri ku Kyagulanyi. Waliwo akantu abamu ke batera okwesibako naddala oyo Mpuuga. Ndi muteeketeeke ow'ekitiibwa. Ebitiibwa tubirabye. Era tulabe bangi nnyo mu mirembe giri Mengo ng'ekyebuuzibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Essaawa zino Mengo ekyalina amaanyi gaayo kubanga wano mu Uganda obanga oyagala ebyobufuzi bikuleme obanga oyagala olemererwe kola ebintu bibiri. Walana Mengo walana amagye. Beera nga tokolagana nabyo oba beera amagye nga tokolagana nago. Walana ne Buganda gwe bijja kuba bikulemye. Mengo ebaddeko ekiseera nga ekola endorsements ng'esobola okuwanda eddusu ku muntu. Essaawa zino ogenda yolawo bona okawangula. Kati essaawa zino awanda eddusu ku muntu ye Kyagulanyi. Bw'oba okiwakana gw'omanyi. Kati gende Mengo lwoba oyinza okugenda kati Mengo osange yaani. Osange yaani. Abeera akuwandako eddusu. Era okugyako abo abaasookayo ne bafuna ebitiibwa bye bakosa mbu babitiibwa bye bakozesa then kwe batambulidde paka n'olwaleero.
naye tebakyasobola kudda Mengo kubanga Mengo just kati kuwaawo bwikitibwa nti wetuzaalwa we waffe naye tuwakyayenda osinga nazzi kuno ng'omuntu avudde Mengo nga bagambye nti oyo kabaka amusiimye ajja yawangulanga buwanguzi essaawa zino kati asiima n'akuwandako eddusu ku nsonga z'ebyobufuzi agibwako hadithi ye Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. Na bwe kityo abasajja bano abaali bakozesa platform ye ya Mengo kyasigala mu bigambo era kujja kubayinza bimatiza abo batamanyi era bata following byabufuzi ba Uganda biri date to date buli kaseera ebya daily because if tubadde tu following anjagala mbuulire ani yasembayo okuva Mengo nga munabi abufuzi eyasembayo okuva Mengo n'awangula akalulunga akawanguderwa Mengo njagala omumbuulire bwe gwabanga si mirembe gy'abannambozi abo bakatolo bwama baani abo bampuga njagala ombuulire kale ekisanja kino kye tuyingiddemu kino kye tulimu 2026 mbuulire omuntu eyawangudde akalulu munteeraawo nga yawangudde akalulu wa Mengo nga ye Mengo ye yamutaddeko endorsement. Kakati mwami Mpuuga bw'oba owulira nga Kyagulanyi owulira omusobola jangu mu bokisi ate Kyagulanyi musajja mugezi buli kimu akikola mu bulambulukufu ate mu light naye bw'oba oyagala okakasa nti nno abantu bakyawa era abantu bawalana ojaga kubuuza ku bantu abali bavuganyizaako nga basuubira n'obululu babulina ku kifo ekyo ekinene jayo empapula wevuganye ku Kyagulanyi olabe jayo empapula bajja kukuba ne woolondera oleme kufuna wadde akalu ne mukyalo tajja kukulonda n'akuuma ebokisi tajja kukulonda tebajja kukulonda tebajja byebyo biri byolaba ebiri mu NRM essaawa zino emaze okulaga signs ezigenda President Museveni amaze okulaga signs ezikola ki signs ezito obuyinza era mwaba NUP mwambale mutandika okuwominga because obuyinza mutandisa okubulabako mubutuuseeko bino bye mbagamba luno tambi mulutereke muli lujjayo ne muluzanyira abaana naye tulibanga ffe tetuliiwo. President Museveni essaawa zino byali mu kukola biraga bulazi nti n'abantu nti NRM ye n'amagye ge gundi yabwe ewedde mujjukira edistory gye twasoma mu history gye bayitanga Reign of Terror kati egenda bw'olaba nga nagambye nti Buganda kati kankuwa ekyokulabirako kankinyonyolebwe nti Buganda yasalangawo ku byobufuzi bya Uganda n'essaawa zino eweebwa ekitiibwa kubanga ebintu byonna ebiddukanya Uganda biri mu Buganda ebisinga obungi ne offices enkulu zonna eziddukanya eggwanga Uganda ziri mu Buganda munkwate bulungi ebyo byonna biri mu Buganda however nti Buganda tekyasobola kwendoosinga muntu naye nga respect yayo ekyakola ki ekyagirina. Kakati Buganda bwebanga ekyakola bulungi era nga weeri eyimiridde ne kabaka waayo nga waali ate nga tugambye nti n'omuntu yenna awalana nje kubagira mujjukireko emabega Obote bwe yakola Obuganda Obote n'agenda n'ajjawo kabaka obwakabaka Amini n'abuzza era Amini wabuzza n'afuga nazza kabaka mwana wa kabaka n'afugayo emyaka gijo nga 8 kuba Amini ajja 71 afumulwa 79 naye n'afugayo gye yafuga oba nfuna tubalabye abazenga bakola ebikolobero ku Buganda nga basemba bawunzise bube kukola ebikolobero. Kakati essaawa zino olina omuduumizi w'amagye gw'ogamba nti gw'oleese omuteekateeka okuba omukulembeze w'eggwanga ate ekitundu kye mumanyi nti no kiba n'okusalawo ye Buganda abantu bamu alimu bakwata abateeka mu basement abayigiriza Lunyankole so olabira ddala contradiction oyigiriza abantu Olunyankole mu kitundu ekyabwe lwaki bo tebakwata kuyigiriza Luganda oba lwaki tetundabayo muntu n'omu gwe bayikaka kuyiga Luganda naye gwe bakwata abantu bateeke mu basement bayiga Olunyankole. Nja kugamba nti ebyobufuzi bya General Muhoozi NRM ne President Museveni bw'obizingazinga byonna obirabe wantu awa wamu. Ekisooka President Museveni njagamba nti yakotogera mutabani we yakotokera General Muhoozi bw'abanga ddala President Museveni ayagala General Muhoozi naye afuuke President wa Uganda yandibaye tamuleeta kati nga ate yayongedde okugenyera ddala ng'agenye
yandibadde amuleta nga mu 2026 Muhoozi n'atandika okubeera active mu byobufuzi bya Uganda n'amuleta mu bantu actually Muhoozi singa yavuganyako ne kubwaka ba parliament yandibadde n'amaanyi n'osinga olwaleero n'abantu owoolya abandi mwagadde naye kati abantu tebamwagala. Muhoozi singa olaba kati baganda ba Museveni olaba Aine Kaguta Sodo Toyota abantu babaagala eyo ogendeyo musemba bule because bo bali mu bantu kati ne Muhoozi ono singa bamuleta tulabyeko abakulembeze b'amawanga nga batambula n'abaana abayo from day one era nga n'ebyobufuzi babizanya. Singa Muhoozi baali bamuleta dda mu byobufuzi bya Uganda oba osanga yandibadde alina kyapiikinze ku bantu abaliwo osanga yandipiikinze ku baliwo n'abalina kwegamba asobola okumanya n'okwogera but Muhoozi even talina kyagattako talina omwamanya nti Muhoozi wuyo ayiseewo Muhoozi akoze statement Muhoozi ayogedde ku kino nakiri because njagamba nti President Museveni yamukotoga teyamuleeta mu budde ate yandibadde alina okuganja kw'abantu because muvubuka si muvubuka myaka 5 but ali mu line ey'abavubuka when he speaks bavubuka can listen tali far away from emyaka gy'abavubuka oba onfuna oba point yange ogitegeera bulungi tali far away from bavubuka so kitegeeza nti point yonna gyandibadde akola abavubuka bandibadde bamuwuliriramu yandibadde essaawa zino nga n'ebintu y'abavubuka yabyenyigiramu yandibadde nga oba bamutandikize na bwa minisita obusemberera abantu because wobeera minisita oba n'omukisa okusemberera abantu naye okujja from eyo nga bakuleta kukulembera magye wotatuuka ku bantu nga bakuleta kukulembera magye ebintu bya woda kitegeeza abukuwadde abeera kotogedde nabwe kityo NRM bwebanga ebadde ezimba ebyobufuzi ku ssaawa zino ng'ekyalabanga ebizimba obuto ate ng'eri mu kugenda omanyi failing corrupting government bweba egenda teba na budde buli kimu ekikola mu ngeri ya pakupaku ate nga tekiriimu nga tekiriimu like tekiteekeddwa bulungi nga tekiriimu na research tekiweereddwa budde naye ng'ate obudde bubaddewo era ebadde bulina ebintu byolaba essaawa zino mu NRM tebyandibadde mu NRM byandibadde mu bibiina ebitandika bw'olabanga omuntu retired general kati nga olaba General Ashandi eyerw'emyaga ayiye amagye ku kitundu ayagala kuvuganya Ssekikubo bw'olabanga Ssekikubo agenza ayodde kuteesa ku mukolo oguliko ne President Museveni amugyeko akazindaalo eggulo baatute Honorable Kiwanda Suubi emisinde egitagambikako oyo Kiwanda oyo namba nnya wa NRM baamututte emisinde nakatanatuukaka Juzi Kagabo baamutwala mizibu ng'ali kulaala emu eyo gye baali bakoze ekiboga eyo Buganda for Museveni ne walala bw'olaba ebintu ebyo ddala nga kyekibiina ekibadde mu buyinza for consecutive decades awo ogamba nti bano bakyeyongerayo oba tenure etuuse okukolozingibwa so President Museveni ayinza okuba tatesitese bulungi magenda ge mu ngeri y'okuleka ebyobufuzi bya Uganda nga biteredde waliwo n'ekirala bw'osoma history bw'osoma ku African history Liberation War nakiraba bw'ogenda Ghana waliyo omusajja bamuyitanga J. Rawlings yafuga abantu abo emyaka mingi nnyo ne bw'ojja wano Kenya Moi naye yafuga emyaka mingi family ya Moi okukyala yafuga emyaka mingi naye abasajja abo bakizuula bwe baali babunsika ebyobufuzi bagamba nti enfuga yaffe tebadde nnungi oba oli awo era tukosezza nnyo ensi zino naye bannansi tubadde tubasaba tukolese mateeka kwe muba mutambulira temumukyusanga Moi yaleka bakoze constitution e Kenya gya bisanja 2 ne woba okoze okukira genderawo Ghana nakyo bwekiro bwe kiri kyava ku Rawlings ate nga yafuga emyaka emingi kati abo nabo laba Nanankufo Addo bafugako bisanja 2 nga bagenda waliwo oyo omusiraamu Abdul Ali abadde omusajja omusiraamu abaddeko erinnya linvudde mu mutwe Abdulatif something like that erinnya linvudde mu mutwe abaddeko emabegeka 2 yagerako actually yagezaako n'okwagala okumenya amateeka amuzzeeyo mu mbeera gye baalimu
President Museveni sazi no wano wandibaddeositukira n'ogamba kakati bannange emyaka gimpubidde akawero mbadde nsaba ababaka ba parliament mwenna constitution mugitereeze emyaka mugize mubigizeewo ebisanja nabyo mubikomyewo bibeere bibiri ku mukulembeze w'eggwanga ne ku baka ba parliament. Uganda njiwadde ekirabo ekitagambika era mutambule bwe mutyo bwe manfudde bwe manfudde ku bukulembeze temunteteganya mumpe benefits zange nga bwe nnina okuzifuna munkuume mumpe security n'ebirala byonna. Tewali atayinza kubira President Museveni mu ngalo ne watambula atambula buli omu. Olaba njabbawo ekyokulako ekya president omanyi wano ffe tulina ekizibu ndowooza Uganda ne Tanzania italina abakulembeze baali bavudde ku buyinza nga bakyaliwo gundi naye Kenya mune Kenya gye bali Kenya Uhuru abadde nga ne wanaje Uhuru Kenya atambulanga muntu wa bulijjo nabamwagala nnyo. President Uhuru Mwegaye Kenyatta atambula n'emirembe gye oba nfuna. Waliwo omubaka wano yafa yagamba bwe mbanga nvudde ku bukulembeze njagala mbeere ng'ewange eyo neesirikire nemena kufuna ntaataganya zenna ntambule nga nkuba n'akagatto nga siina stress yonna bamutanga Maria Mutagambwa yali minisita aliko ne minisita wa chapati awo aliko minisita wa trade wa tourism naye yafa. Naye ababaka abo mbadde nkulaga NRM nti n'ebintu byayo nabyo byakusabira nnyo. Bebe nyini President Museveni balinga bazimbye bakulembera nabo. Kati President Museveni nga yegwe namba emu wa NRM mu Uganda, Haji Moses Kigongo namba 2, namba 3 oba yandoza yekadaga kuba yakulira abakyala. Ndeni namba nyanga ye Kiwanda. Minister nga omulimu gw'omuwadde ba minister alina n'obudde obugenda ebweru n'azuula ba minister aba tourism bakola ki tourism ebyobulambuzi byensi bikyusibwa bitya bikuzibwa bitya. Naye n'omugamba ye najja nagamba banaendesa innovation ya chapati kati Rolex tugiryanga kya bulambuzi kati we twagirya kyanjawulo kye kigirimu kubanga Rolex y'abaana bagirya daily kakati bubina buli mukazi alina akabina akanene oli wa kya bulambuzi n'ogamba promotinga biki nga ye minister oyo. So wengamya ndi Mwami Museveni nawe abantu abaana bo groominze mu byobufuzi ate nawe groominze ebintu bitategerekeka. So nabwe kityo abantu bonna simanyi Jeno Muhoozi simanyi Mathias Mpuga mujje mu byobufuzi mujje mu box mugambe nti no katwesimbe ku Kyagulanyi mulabe. Actually kino kankyogere bwe nti Jeno Muhoozi najja mu kalulu nga kamazima na bwenkanya nga agenda kuvuganya ne Kyagulanyi ku ky'omukulembeze w'eggwanga. Kyagulanyi takuba campaign tava na waka tava waka kyalinga kyakola ekyamaanyi kugenda kavule n'ayogerako ku Monday mu press conference pozi ne ku TV baba mwise ku bigambo tebitta wali wa Annual Katamba tava waka. Mpuuga bwabanga yajeyo empapula okuvuganya Bobi Wine Kyagulanyi Center mu ky'obukulembeze bw'eggwanga. Bobi Wine ne mugwanga tabaamu bwamala okujja empapula neyewandiisa ng'agenda eweeru anoonya essuuti y'okulayiriramu nga Mpuuga yavuganyiza. Bonna abayinza okuba kuba akalulu nga tewali n'omu akutteyo ne mu bifo mwe balondera nga kalulu k'amazima na bwenkanya ne mu bifo bye balondera tebafunawo ne bakyala baabwe tebabalonda ne bamaama baabwe tebabalonda. Kubanga Kyagulanyi kirizagaana essaawa zino ye political ebyobufuzi bya Uganda kwe bizimbirwa kati. Oba oyagala oba toyagala Kyagulanyi Center mu essaawa zino mu nsi yonna sina mu Uganda moka bati mu nsi yonna kwe kuzimbirwa ebyobufuzi. Era kyovudde olaba essaawa zino kati ne gavumenti ne poliisi n'amagye tebakyasobola na kumukwata kubanga oluba okumukolako akantu nga CNN yawanise dda Ugandan opposition leader on Kyagulanyi Center mu Robert has been this and this and this and this. Mujjukire ne bamukuba kati ya gas canister nga Al Jazeera yawanise dda nga CNN yawanise dda BBC yawanise dda ABC yawanise dda nga zonna zawanise dda nabo bennyini ebitongole ebikuuma ddembe okumanya nga bitya
byamuvuga bimutwala wakate kati Kyagulanyi kyamusibira mu komera ki wane Uganda okyamusibira mu komera ki n'ogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu atwaliddwa mu komera eri Naggalama Kyagulanyi kyasobola sulu Naggalama akyasobola Kyagulanyi kyasobola muteeke Naggalama omuteeka yoti tasobola muteeka Naggalama toyina wano okyasobola kumusibira kubanga n'ensonga z'omusibira Bannayuganda n'ensi yonna ezikuba mutoki negamba no you are just wasting people's time toyina lukusa kusiba Kyagulanyi nabwe kityo kyovuddwa olabanga kati yagibwako amasannyalaze yagibwako adiithi yaliko buli kimu ekya wano empewo za Uganda kwe zitudde ate buli nsi eba n'omuntu kiko ekyo lwakuba nti mmwe mulaba Kyagulanyi ne mwagala omuzalawa naye buli nsi eba n'abantu kiko ekyo akutambulirwa ensonga nga nemukola mutya temusobola mukolako kabi nga komandi ye nga kyayogedde kyekikola ne President Museveni we yajira yali yayogerwako kubanga President Museveni yajira mu kaseera nga Obote ajewo Bwakabaka nga Abaganda banyiivu President Museveni n'agamba nti nedda kati mwengenda kukomya Bwakabaka wamwe n'abeera ddaali ng'era baamwagala era Bwakabaka President Museveni n'abuzza era ensi Buganda n'etebenkera n'etereera President n'abeera ddaali ng'ayononesebwa ononesi ng'afuza emyaka mingi jukira bufuga emyaka mingi teeka kiragiro teeka kwonoona obeera wafuga bulungi but bituuka maaso eyo n'owoomerwa ate nga omanyi ekiwoomereze biba bikutabukako butabusi so nabwe kityo bwento nze bwembiraba naye nga njagala okuba nga nkutegeeza gwe ayina obuzibu obw'enjawulo bannaffe aba Biva Organic basawo bakugu mu kujjanjaba endwadde ezisumbwa Bannayuganda olina hemorrhoids olina fibroids olina prostate olina hernia olina ulcers olina ebirwadde ebyo bannaffe abo aba Biva Organic bajja kubanga bakujjanjaba bakabereko ku Facebook awo teeka mu Biva Organic ojja kwesanga nga Dr. Ssenjobe kwali akunyonnyola kino na kiri ebikwatagana ku ndwadde ez'enjawulo era ojja kubanga obitegeera bw'obanga olina okusomozebwa jangu Emmengo ku Biva House awo opposite Masengere oba opposite bw'obanga ovudde ku kooti y'Emmengo ekyo ekikubo ekyama kyoba okwata ojja kubanga otuuka butereevu ku Biva House oba ku Biva oba ku maka gaffe ago ge bayita aga Biva Organic tuukawo ojja kubanga service yaffe ozisangawo bajja kubanga bakolako ekizimbe ojja kiraba kinene nnyo kiri ku langi za kiragala kyekizimbe kyaffe ekyo wetusinziira era bannaffe aba Biva ebatwekamu essente mwebale nnyo kubanga mugenda ne mbawagira mwebale nnyo naawe Dr. Ssenjobe ne gundi yonna management ya Biva mwebale nnyo kubanga mujjanjaba abantu ate ebiriyo kubanga ffe abantu batukomezaawo feedback nti nagenze wa Biva gye wandagiridde nagenze wa Biva nakubidde Biva nakubidde mambita na Biva naye nga Ssenjobe naye kwegamba nti abantu balaga response gye tufuna eneraga nti abantu bawona era mubajjanjaba bulungi so thank you so much mwebale nnyo mwebalire ddala olw'ekyo ni mu tree oyo gonywa ensanja bavu ezizimba mu bulago nokwata mu muntu alina ensanja bavu ezizimbye lymphatic system nga tekya draininga bulungi nofuna lymph nodes abamu bafuna ebinyama ebizimba mu bulago zetuyita tonsillitis ne adenoids abamu ne nose polyps dira ensano ya neem tree teka ku mazzi agookya tabula nywa ku makya n'akawungeezi bw'oba w'abaana bato bateremuko ku mbisi gw'enjuki oba fumbiramu enkooge osobola okufuna test ennungi kuba kakaawamuko kijja kuyamba okusaabulula tumors ezo abalina boils ejju terikukutte tulina ka neem oil oyisaako buyisa ono oil wa neem agoba amayute abalina watts ozimanyi ensundo mulimu ze tuyita facial watts mulimu ze tuyita genital watts ensundo ezikwata mu bifo ebizibu ebyekusifu oba ebyekyama ebuziba nosanga olina ensundo zonna zamujjula abamu babiyita binanansi abamu baziyita nsundo za kikula bwe kitya oba kitya nimu oil ono musumulule teeka ku ngalo zo siiga awali ensundo nywa neem powder wajja ogenda okuyita weeks 2
bojja okulaba ddala guno omuti guyitibwa miracle tree. Bannaffe aba earth engineers bano batutuusako ebintu ebyenjawulo ebituyamba. Leero njagala kwogera ku tracking za mmotoka. Abantu mugula emmotoka nga ya bbeeyi n'ogigula milioni 4, milioni 2.5, milioni 3 ka tracking yake sente tone kakulema emmotoka yo ne bagibba ate n'oteeka ebirango ku TV n'oteeka ebirango ku radio sina kindi n'oyongera mu sente ate emmotoka no banga togifunye. Naye bano ba earth engineers basangibwa Wandege ya wano bayina obuntu obukuyamba okukwata mmotoka ye. Ekisooka bayina akasiba amafuta emmotoka yoli wabasinga agezaako okugibba amafuta egasiba ne gabanga tegasobola tegaggulawo ne banga ekomawo tasobola gyongerayo. Emmotoka yo bwebanga asobodde ogitwala yonna gyagikomeza wonna we yayise ogenda omulaba paka we mugitukako weeri obulala tevana mu kifo gwobeera okamanya akagijjawo n'ebirala bingi nnyo. Kale mugende abantu bano babakoleko ennamba z'essimu zizo muzikubeko emmotoka zammwe muzisefugadinge emmotoka muziteekemu butraka emmotoka muziteekemu obuntu obwo bubayambeko because emmotoka ya bbeeyi naye ate kana kantu ka layisi kasente ntono nnyo okaaba nga emmotoka bagitutte nga ate kana kantu wali osobola okagula n'okateekamu ki ekisinga. Nze ngamba okuziiza kusinga okuwonya. Okuziiza emmotoka yo okugibba kusinga okuginoonya nga bagibbye okunoonya sente n'ogulendera. Bannaffe bano basangibwa Wandegeya we basinziira awo. Ennamba z'essimu zaabwe zezo bayita Earth Engineers Limited. Gendawo oba bakubire ku ssimu bajja kubanga basangibwa Wandegeya Katale awo wali ofiisi zaabwe. Naye wowe bakubire ku ssimu ennamba ezo z'olabaawo n'obagamba ky'oyagala ku mmotoka bajja kuba emmotoka yo bakuteekeramu akaka system akajja okujjamba ogikuuma ne bw'oba ogenza kumukola. Abantu babbako nnyo emmotoka ku mikolo eri munda oli mu mpombo eno emmotoka bagisumulula oli eri munda oli mu ki eno bagisumulula. Naye bw'obanga ogiteekamu ka tracking device kano oba buno obugiremesa okutambula oba nabiki oba emmotoka yo ojja kugisanga safe n'olya n'okola ki nga tolina kyotidde. Naye n'obeera ku mukolo bw'opanikinga bw'olingizaayo oyagala ogipakinga woolabira ebintu ebiringa ebyo. Bannaffe abo mugendeeyo babakolere ku mmotoka zammwe.